yes ekyo kyo nkiwulira n'ekyokukkiriza Hajjati okuteesa okuŋŋamba nti Hajjati tuteese nga bamubadde nga muŋŋamba nga ndaba tukkanya teri kuvumagana teri kuyombagana tuli baawamu ba Luganda okitegeera ng'embeera eyo tennayingiramu kubanga mumanga nti Hajjati ne Haji ng'ali mu kuba ssimu tolw'embeera eriwo nga bwe yantuusa ku kizibu bwe kiti tutuule tuteese angatte nga sirina kyonna kyensabye nze nga kyenjagala kati embeera gye nasanze ku poliisi ne gye nawulidde eva mu bantu ab'oluganda b'omwami abakyala n'abaana yanjawulo ndala nnyo n'abakozi baako okitegeera era naawe okimanyi bulungi ekyabaddewo kati kyova olaba ogenda okusaba abantu abo bonna boyogedde ababadde mu mbeera y'okulowooza nti oba oyinza okusago nga banyigirizibwa oba balowooza nti oba nga bw'okyogedde bakyala ba Haji nze nali saagala bajje naawe okitegeera Hajjati era n'olwaleero nabagambye tebajja ampulira bulungi twavuddewo nga tuteeseza nabaani abalina okuddaawo kuba tebalinaawo omugaso bujjako okujja okuzimbira n'okunsooza n'okukola buli kimu kyonna Hajjati omuntu akwitako n'asooza n'akola kyo kitegeera okunda kugamba embeera eyo ey'okuyisaamu amaaso n'okujooga n'okwogerera obuntuntu bw'oyinza okuba nti tewawulidde naye oyinza okuba nti walabye obwedda mbuulira obumu tegeera gisonyiwe naye wabadde ogisuubira nabadde sigisuubira ekyo kyo kankikubuulire naye Hajjati bakyala ba Haji tobuuza nti nno bayinza okutegeera ebituufu naye baba babitegedde okitegeera ng'oli mujja waabwe ekyo oba teweerabira aje toli muntu mukulu sange ndi mukulu atuukira ebigambo nga bituufu naye baba babitegedde bayinza obutaagala kubitegeera kubanga gw'oli mujja waabwe okitegeera Hajjati bano abalala b'oyogera baana ba Haji era nze ndamaliriza ndayogedde nabo oba wafulumye bwoti n'otwaba ne ka meeting twabaddemu eri wakalabye abalengedde nga tutudde eri ku madaala eri naye mbagamba mmwe eno embeera gye tulimu jjukira nti bano abamu abantu baana bato Hajjati nga bwabadde obalaba eno embeera gye tulimu ebeere ya bigambo bitono nnyo era nze simanyi lwaki mwaze ne wano kitegeera kaakati njagala mwogere mwagala ki ekitegeera ne bagamba twagala Haji ebiteeso nga bwe byateeseddwa biba bitambula bye mwatunyonnyodde ebyavudde mu miitingi lwaki okukyusa kujja okukyusa lwaki kujja ekitegeere kati okukyusa okwo endagaano eyo kwana ne Haji yabadde tajagala tegamba nti butajagala nero yakyogedde yabadde tajagala kati nga embeera eriwo yabutayagala kuddamu kuwandiika kiwandiiko nga Haji agamba nze kyawandiisa ekiwandiiko mwe bennyini bennyini mwagenze nembawo olukusa mugende munsalirewo nga mutudde ne Hajjati era ebyo nandembiddamu wali nembibagamba nembagamba twagenze Haji n'atuwa olukusa olugenda mu miitingi eyo tukole ebintu ebyo nga bwe byakoleddwa tewali kyakoleddwa nga kikakibwa Hajjati
era tewaliwo mu ndagaano omwo kyakoleddwa nga kikakibwa wabula twagenze mu lukiiko tuteese sayidi ya hajati ne sayidi ya haji kitwale hajati nti haji yabadde atuddemu olwo olukiiko ekyo kimanyi nga mwoli nze nga wendi abantu bonna bataali baddewo nga ndiwoze naawe ne seeka exactly sayidi yo kyabadde kimala maluya bataali baddewo nze ebigambo bye nabadde njogera hajati era ebigambo bye njogera biva mu haji okitegeera biva mu haji era ekyo kyonna kyonna kyolaba mbeera nsazeewo biva mu haji si kyakunyigirizibwa si kyakulumizibwa kyati hajati obwenkanya tubwagala naye obwenkanya buvaawa ng'omwana yakoleddwa ekyo hajati yamugamba juzi hajati kankugambeyo nno kano kamu yamugamba juzi nakugamba twalina abagenyi ewaka ku Sande kati ne mugamba genda obuuze eddadi wammwe oba tumuwe emmere omanyisa adi bw'aba tasabye emmere temugimuwa n'agirya enjala emala muluma n'asaba emmere ne mugimuwa n'alya kati ne ŋŋamba genda omubuuze oba baleeta emmere bwe yatuukayo n'amugamba nakugamba ensonga zaffe tozoogera mu bantu kubanga nze mbaweerera nze mbaliisa bw'oligambako omuntu ekintu kyonna nga twawukana ne maama wammwe nga nva wano kitegeera nga mubonaabona kitegeera ekyokubiri ndikunoonya wenkunoonya wonna nekutuusaako obulabe byebigambo bye yasemba okugamba omwana wange ku Sande mwana yabyogedde wano nga nkomyewo okitegeera ng'abuuza kimu mami baŋŋambye mbu ddadi bamutwala luzira nti Fidausi yatulese wali najja nanona wano hanaati ndowooza mwe mwamugambye ajja amunone naye nze situla nze namugambye nti genda opaakinga ebintu byo ogende tula tubadde tulina obutakkaanya ewaka nze mbadde ndudde nga soogera nasula wadde okumbuuza tambuuza ate nga tetuyombanga yava buve mu bbanga ndowooza kati mwezi mulamba nga ne wakatali awo mmere neŋŋamba kasita namufunira wajja 10 kabeerewo nga tino noba mbuuza oba tambuuza tebinkwatako kati bwe namulabye eggulo omwana nga mpitako bwati mu bantu omwana gwensuze wange ne mugamba jangu ne mugamba manyi kyoba okola era of course abadde tatajja kusigalawo ne mugamba manyi genda opaakinga ebintu ova ewaka ya kati naade simanyi nti ne hanaati bagenda munona nga mmanyi engeri ekyasula ekyo kyekyaleese kiri ekyasula ekyo ekyaleese kiri kaakateeka kigamba nti osanga n'omwana oli alina okuvaayo baba mugobye kaakate ekitegeeza ne hanaati baba mugobye lwakubanga hajati tannakola kitazengera ekyasula kyekyaleese kiri hajati sula nze namugobye nina ensonga zange era ne bw'obuuza hanaati mubuuze sula abadde yakomadde okulya ewaka era abadde ayogera nammwe abadde abuuza mami wammwe ekyo jja kimubuuza era ne haji wano mbadde nakimugamba era tetulina luyombo era tajja kugamba nti hajati byaŋŋamba wati oba twayomba bwe tuti kaakati sula kasa yaleese ekyo ndi hajati angubye ekyazzeeko kwabadde kugamba kujjayo hanaati anaati engeri gy'abadde wa siniya 4 ekyo ŋŋamba oba omwana amala okusoma but kye bamuba mukola hajati mumuteeke mu kisulo ku ssomero wabadde asomera kuba ya registeringa temumufiiriza kukola kiri kyetwali twagala tekyazze lwa mbeera ndala it is okay n'embeera eriwo era oba ogiraba mumuteeke mu kisulo wali abulayo wiiki emu oba wiiki ejja akola ebibuuzo nze ekyo kyenfaako kyokka bw'amala okola ebibuuzo adde ebulenga okitegeera kuba ekyo tujja kukiraba bwe tukitambuza okay then ensonga esembayo kweno ensonga yange mbadde nsaba kubanzi bano abantu bonna nga bwolaba we twatula wali mu meeting nga bwe nagambye nti amasimu g'enkubirwa gali 1,000 ensonga nga bazivuddemu baŋŋamba kimu agende mu kkooti tokkiriza kintu kyonna Asiya bwe nakimugambye yajjiddewo
Nangamba zuula oli muzadde ali ne bwali batya taata w'abaana bo. Kanzije ensonga tuziyimiriremu bameka? Babiri. Okitegeera? Kakati kwe kujjayo kali ke babadde bangambye, ke nabagambye nti bw'aba tatadde kintu mu mannya gange. Okitegeera? Ne ngamba nti waakiri oba kaŋŋumire kwako. Bano ne baba tebaliiwo engeri gye bangambye nti bino ne bino ne bino kitegeera muleka agende okitegeera? Ne ngamba kati ate ekyo wekyazze seeka nankubira essimu. Nangamba ati ate bye twatesiza wabivuddeko ne mugamba nedda seeka mbadde ntaddewo akakwakulizo bwe kati ne bwe kati. Nangamba byonna bye bimu. Mbadde nsaba. Bw'oba ogamba nti bajja kwongerako abaana ku nnyumba gye baakuwadde. Mukateeke wansi mu buwandiike. Nti kako n'abaana ba babiri bokka. Wadde amannya mwegali. Anti kati Hajjati bulijjo abasajja babikyusa baba baagabye ekintu. Asobola ofuna era abalooya be. N'abagamba nazadde abaana abalala babiri bwe batyo b'omu. Kamwongere ku kiwandiiko kiri kye nagaba. Yagambye tekisoboka kubanga Hajjati abaana abo tebaba babo. Tebaba babo. Bali bazadde eri. Ekigendererwa ky'ekintu kino. Okitegeera? Hajjati twayogera nkamba omwana tagenda kuddamu kufuna kitiibwa kye ky'obukyala kyagenze. Okitegeera? Naye ekintu ekyo ffenna abakiwoteeka mu ndagaano abatateeka emikono tumanyi okifunye otya. Lwaki okifunye? Ati takedde bukeezi k'omuntu wagamba nti mpa mukyalo wange. Kyalibadde kyaliwo luli. Naye tekyabaddewo. Gakireese lwa nsonga eriwo. Eno embeera ereese ekyo. Naga nti kale mukyala wange kamuwe kino n'abaana baffe ababiri. Okitegeera? N'esiri ssente Hajjati tezigula bintu ebyo byatwalibwa ku bulamu bwaki. Bwekiri? Bwa mwana. Naye byonna obikola lwa mutima mulungi. Obikola lwamu. Mwasuze mutya mikwano kansubire mwasuze bulungi yenze nalongo shule nampija omusajja wange wabaze babuuzaako mwena mikwano gyange bafaanizi bange abampagira ti yenze maama w'abaana bawala 8 children n'omuzukulu omu. Leero zize kubaka abantu bensekerera nina abantu bangi benalabye nga munvuma ekinsanyusa nti mwe mummanyi nze sibamanyi naye okuva n'olwaleero luno olaba njogerera bino ebigambo abantu bangi mugenda kwejjusa lwaki mwanvumye kubanze bulijjo omulimu gwensinga okukola kuwumbawumba Hajjati butajja mu mawulire butajjaayo obujulizi bwonna nga mukumaakuma abirekere kooti okuva n'olwaleero ntwala omukisa okutegeeza Hajjati nti nkutadde oba oddayo mu mawulire oba otwa obujulizi bwonna bw'olina bwe nawulira ne bwe siwulirangako nkukkiriza bute sikyakulinako buzibu mukwano omusango katuguzzeeyo mu kooti y'abantu sikyakulinako buzibu tosobola kuddamu kulaba ku simu yange nga gamba Hajjati tuta kino Hajjati zino audio tozita Hajjati zino video ekyo nkitadde okkirizibwa okukola kyonna ekikuwuliza obulungi mpaka ng'owulira nti kati ekyo kyokoze oli mumativu eri omwana wo gonsinga okumanya bw'okola ki ekyo nkitadde madamu sigenda kuddamu kikugamba nkwebaza okubeera omukyalo omugumu Hajjati mugumu bannanga nkubiddeko essimu tudde nangamba naalongo toddamu okunyega ku kintu kyonna byengenda okuteekateeka okukola koze sisobola kuyimiriza kola ekikuwuliza obulungi ensi ejja kumanya amazima mu budde ki okutandika n'eleero buli muntu teeka data ku ssimu yo ojja kuba owulira ojja kuba olaba mujja kunzika mutegedde lwaki bulijjo omukazi oyo mukumaakuma nga saagala ebintu bino byayagala okutaabite kubanga tebinyuma kulaba biweebuula bulijjo ensonga lwaki mukola ki mukumaakuma nike mwavuddeyo ate nange nemuvu nze ndiwo okunoonyeza bakyala buli muntu yenna yeetaaga obwenkanya ndiwo okuyimirira naye singa ndaba nti alina wanyigiriziddwa bangi kitereezeza bulungi era Hajjati sikulinaako buzibu wabula omuntu nga descalisha ne legal suspect
mubeere nnyo ku live zaabwe kubanga ennamba zaabwe yazifunye ennamba zaabwe azirina mu bitiibwa ebitokomoka ya agambye akkiriza ensi etegeera amazima bulijjo ge yagaana okuta kubanga emusalira omusango ku bwereere ng'ate omwana we yasobezebwako omuntu gwe tutamanyi bwe tulinza okukola ki bwe tulinza okumanya ekyo kitadde sikyakirinako buyinza nange ngenda kutunula ku ssimu nga buli vidiyo ejja gyendaba gyendiweetinga kuba kati tukyalina kyakukola ki tetukyalina kyakukola naye tujja kulaba ani anasinga okuweebuuka mujja kutegeera nti bulijjo nkola kirungi okukumaakuma omukyalo oyo obutata bintu ebyo byalina mujja kukitegeera Nobert Events olwetya my brother Nobert omanyi nti Makona ali atusalaganyako ebigambo oba tweveemu Makona tuve mukube tuleme kumuwabira tumukwate tumukube ategere tyokuwaliza abantu abakulu kibi banaye Makona Nobert atusalaganyako ebigambo neoyo omwana oyo omulala oyo muwanvu oyo abaana batuwayiriza naye nga nkutumiddeko my brother anytime ngenda kubeera mu best of Naloboyeze mukuba Musajja International gwatanjagala gomanyi olaba ne President Museveni alina opposition lwaki gwolowooza nti mwenna muyina okunjagala magezi matono abo abanjagala benyina okutambula nabo best of Nalobo ngenda kuba mbategeeza ennaku z'omwezi nebaza nnyo abakyala e Canada, America, UK everywhere abayimirire ne hajati abawayo n'obudde abawayo n'amafuta kusobola abantu okubeera ku kooti mbasaba nti ajja tiyetaaga okubudaabudibwa ajja tiyetaaga okumufaako mumufeeko mumunoonyeko mumukubireko kubanga mugumu ekirungi mugumu kuba yagamba nti alina obukakafu obumumala okubeera omugumu eri omwana we bwatyo lwanange tude mbagala nnyo mikwano gyange atanjagala bwomanyi temulina kunjagala mwenna n'abafamire mubamu abatakwatagana nga bakika kyabwe kati ate bastadi osimanyi tumiddeko bafango ne solida mwenna temuli mutya Holland mwabampala n'abatimu kafiti n'omugusale mujja kuba buti mujja kuba bulungi kale mbabuzaako ku makya ga leero ebisigadde tubisange ku YouTube njagizaako bateerangayo ebyo byennaaba nfunye kati ffenna omusango tugusigaza gulaba ku ssimu ffe kwe tutudde tulina data tulinze kulaba kyekizze ku YouTube ku TikTok nga ffe tukiraba nga tusirika abazadde mukuuma abaana leka kulowooza mbuno nze nja kufuna wano obwenkanya nja kukola bwe nti oyinza obutabufuna mwene ensi mwe tuli ekirala abantu mukole nnyo sente ekyo esobola okukyusa etteeka sente ekyusa akawaayiro sente esobola okukola buli kintu omwana lwenzi obakubira muzikuume nnyo abaana ate abalala mukole nnyo sente tubaddeyo ku alikooti olwaleero omusango ne gutambula bulungi ebyogerwa ne byogerwa wabula kyempuliddemu nti senior stent Anthony amanyi natambudde n'afuunula Oluganda oluzungu luwumye mu kkooti awo nga tunyenya mitwe nga tunyenya mutwe nze ne munnange naye nali n'omuvunuzi wano nga bemubuuza nti ate awo agambye ki tabadde wattima nga nnyonnyola buli kintu senior stent Anthony atuuse okugamba nti mukiteeke ku likodi nti bino ebisaliddwawo mu kkooti ebisaliddwa nga nze sikiriziganyiza nabyo mukiwandiike ku lupapula asomye obuwaayiro bwonna gwe bayita senior stent Anthony kitegeeza aba awozezza emisango mingi egiwerako okutuuka okubeera senior n'agamba nti ali wano takkirizibwa kulaba beeyimirize takkirizibwa kubaako kyonna kigenda mu maaso nga jjaji taliwo ntwala omukisa okutegeeza nti kigenze mu maaso nga jjaji taliwo n'abeeyimirize n'abalaba era nga basobera okuweebwa beyiro ku lwokumeka ku lwokuna kikulaga kinno gwandaba tikuuma omwana atamukuumye akola ennyo sente byonna bikola ki byonna bisoboka mukama zino ensonga tuzikukwasizza kati gwazisobola wano wezikoze eki tetumanya ani yaani tetumanya ani yakwata omwana tetumanya anaalabwa tetumanya anaaleetebwa kati tukyamanyi kiddako wabula nti ekibadde mu kkooti omuwabi wa gavumenti alumya ogwa wansi ne waggulu n'agamba nti ekkooti bwekola kino eba eyisiza mu kkooti amaaso kkooti bwekola kino ekyo tekisoboka tekikkirizibwa
Kooti bwekola bweti tekikkirizibwa ng'ono aliwo yaliwo byonna bisobose byonna byagambye nti tebikkirizibwa ntwala omukisa bategeeza nti bisobose sekino sikirabanga bukyankula naye nsaba Mukama osigale ng'okuuma ati n'okumugumya mpaka ensi lweyiraba niyebaka ku mwana we kubanga bwe bituusa ayinza okuba yeegwa omuntu akyasobola naffe abamulwanyako tetukyasobola kubanga babanga senior state nasobya obuwairo ne buggwayo byonna byawakanyiziddwa ne bikolebwa kati ani asobola awo naye nga ntegeeza bekikwatako nti okukwatibwa kw'abaana kweyongedde mu ggwanga olw'ensonga nti emisango giviira ku mapoliisi ne mu kkooti abantu gye balina essuubi ne batafunayo bwenkanya kale abakwasimananira okwesiba ekiina mu luwato bongere okujaganya olw'ensonga nti tewali kibasobola olowooza nti wagenda okusiba nawo tewasobola naye nga katusabe abazadde bakka emitima kooti gweyireeta nti yakozesa omwana gwe tuligenda naye abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.